baganda bange nkomyewo nate mbabuulire ezimu ku nsonga ze nnyina okulambulula kuba nabasuubiza nti olugendo lwange luwanvu nnyo era ne ku mulundi guno nsazeewo nzije mbalage kubanga embeera eno gye tulimu mbi era etuyisizza bubi nnyo naye abantu bakozesezza embeera eno ate okufunamu ebyabwe. Abamu bankubira essimu okuntiisatiisa okunzita, abalala bankubira essimu babaguza oba obuguzi okujja okumbuulira nti kino nekiri ne bwe maze emyaka bukyanga twawukana emyaka nga 15 naye ankubira, buli omu akuba ku lw'embeera eno gye ndimu. Naye njagala okubategeeza nti omuntu abanja ekikye ddala nga kikye nga yakikolerera oli n'akirya waddembe okwekubira enduulu mu bantu, naddala abantu kubanze amaanyi gange bantu, kubanga lwaki mwe bantu Katonda yakulembera mwe abantu ne mumbeezaawo kubanga yabawa ssente ezo zimubadde mumpa mumbeezezaawo mu ddwaliro mundiisizza ebbanga lyonna lye mbadde nga sirina ssente sikola ndi ku ndiri, ebbanga lyonna lye mmaze we naalisinze okwetaagira kampuni yange gye nkoledde emyaka 2 ate we banviiramu kubanga omuntu bw'ova mu ddwaliro nammwe mukimanyi oyagala obutunda oyagala okulya oyagala kiri. Naye njagala okubategeeza omukyala Aisha Nakalema yampa emitwalo 10 nga nvudde mu ddwaliro mu mwezi gw'Omunaana paka olwaleero lwe mbadde mu mbeera nenkomawaawo nenkola quarter finals nga nfuna transport yantwala ku mipiira nenfuna mu semi finals nengenda ku Gwebusuju Mwandaba ne munkwatirira na bukwatizi ne mundaba ku Gwebuddu bannabuddu Mwandaba mu finals n'abaana baali bagaanidde mu Busenge ababudduku mu semi finals z'empaka z'amasaza Buddu ng'esamba ne Bulemeezi. Naye olw'obwagazi bw'abantu bannabuddu n'abantu b'amasaza we nasituka nengenda mu baana bagamba kuba bali lunazi naffe kati tugende tusambe omupiira nabo buli ebigambo bibiri ne bajja kubanga ndi muntu akolagana n'abantu. Naye abantu bange benkolagana nabo bote tebasobodde kuba nti ab'omunda ate benkoledde tebasobodde kuba nti bandaba nti nyina kyengasse kinene nnyo ku CBS kubanga bw'otuuka n'okuwandiika nze bannange okuvaayo okukola kino nvuddeyo lwa nsonga nti nemereddwa eka ne mu kibira. Nawe oteebereza omulwadde yakava ku kitanda ebyaliyo mwe mwabiwandiika kuba mwabitegeera abazze abankyalidde ku kitanda mwankyalira abamu bakama bange bonna teri bankyalira abakulu abawaggulu bakozi bannange abalala bwe ndaba mbeebaza mwankyalira naye temwamanya mbeera yange bakama bange y'ensonga lwaki nakati mukyagezaako era okutiisatiisa ate gye mbadde ngenda okunoonya akawogo mu mbeera eyo gye mbaddemu mu covid ono nali awo nga yakatandika nali nfunye peze empira mwampulira abamu nga nzirwe nikola ekicuba kyange bwe nagenda Fort Portal okuweereza omupiira gwa Villa bannavira mukimanyi abatolo United mukimanyi abakCCA mukimanyi aba tiimu ya KCCA bwe twagenda nabo Masindi ku mupiira gwa Davs mukimanyi nali nkola nange nsobola okubeezaawo obulamu bwange kubanga abange baali banneegaanye. Naye olwaleero luno njagala okubategeeza nti nze nali ekintu kinnemeredde kubanga kambalageko mazima kubanga leero kanneeyambule mbalage lwaki embeera yampitirira. Olaba omukono ogwo gwolaba mukwano gwange ebyo tolowooza nti kirala kyonna ebintu byange biriko obukakafu abajjukira kye nababuulye mu vidiyo eyasoose olunaku lw'eggulu. Omukono guno gwamenyekera ku mirimu gya CBS. Omwami Sentamu oli mu Amerika osobola okuweereza message ensi n'ogitegeeza nti omwami Ndugga waliwo mu biseera ebyo nga menyeka omukono guno kuba nali ngenze ku kavalinga amawulire ku kizimbe ekyagwawa eri ku Lwentebe ng'oyisize Wazana ng'oyisize Lubowa ng'ogenda site yo ku Lwentebe. Omukono gwange ne gumenyeka era ndowooza bannange mugulabye bwe gufaanana. Omukono gwo gwamenyekera ddala sisobola yadde okusitula ekidomola ky'amazzi. Kaakati olwo embeera bw'etambula bw'etyo n'embeera nga sisobola yadde okwesitulira ekidomola ky'amazzi nalibadde nkola emirimu gy'okukakalukana olw'ensonga nti nze nakola nkola emirimu gya kakalukana nze neeweerera nze essente zinnuma nnyo kuba neeweerera nenkola buli kimu ekisoboka mu Owino. Teri department etamanyi mu Owino, ab'omu Owino bukimanyi bulungi.
ntinze nkuliddemu wino era alijjawo wino yali asse Yusufu baliru yesookera ddala okuba ennungi era mu mbeera eyo buli kimu nakikola nennemererwa era omukolo ebyafa ku ssente ez'okuzisasula mwabimanya naye ng'ojjeeko ekyo kisinga okunnuma ebbaluwa yiino esooka eno ebbaluwa bwe mmala okulemererwa embeera nga mpandiikidde mukama wange Abe Mukiibi nenkopingirako ne Mwami Kasozi ebbaluwa eyo eya bakama bange abo Mwami Kasozi ne Mwami Robert ne Mwami Abe Mukiibi yali mu lulimi Luzungu. I just wanted to know my fate at CBS because there were many changes at CBS when I came back from the hospital and I didn't see Yusufu's name fitted anywhere. So I wrote to them a letter politely. I just wanted to know. Naye baga nokuza Mwami Abe Mukiibi yangamba ngani awandiikira gwe kale girindi oba tunakuddamu ye yampaniriza okukwata ekkalaamu nempandiikira Kamalabyonna wa Buganda kubanga ye nalowooza nti kyali badde kya mugaso nnyo okumuwandiikira ebbaluwa eno emulaga nti embeera yonna era namugamba nti ekimpandiisiza obutereevu eri ggwe kubanga nkimanyi nti yakulira yewokuntiko ye mukulu waffe yakulira ebitongole byonna eby'Obwakabaka yadde nti waliyo abalala bonna abalala bali ewansi naye yakulira ye mukulu waffe yakulira ebitongole by'Obwakabaka era ebbaluwa nnene nnyo era eyinza okuba nti siyinza kugibawa kugibalayo naye ebimu ku byo byebyo naye nga nagiwandiika ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'11 olwo ng'embeera ennyinze nga sirina yadde ekyokulya ebbaluwa eno nagiwandiika ne nteekako kungulu nti yakyama naye ebbaluwa eno siddibwangamu eno esooka yadde okumanya nti yatuuka eri Oweekitiibwa Katikkiro yadde nti okusinziira ku bigambo ebyantuusibwako oluvannyuma lw'okuwandiika ebbaluwa eno esooka biraga nti ebbaluwa eno esooka yatuuka bulungi nnyo ewa Katikkiro wa Buganda era neefuna omwaganya olw'ensonga nti abantu be nali njagala okutuusaako ensonga eno ensonga yatuuka bulungi olw'ebyo ebyankolebwako oluvannyuma lw'ebbaluwa eno bwe mmala okuwandiika ebbaluwa eno awo Mwami Robert Kasozi mu mwezi gwa January wakati w'ennya n'omukaaga we yansangira nga ngenda ku mpewo kuba nze nasigala nkola bo nga bagenze mu Christmas yadde nti saafuna sente bwe bagamba nti bampa omusaala gwa December bagwogere kubanga nakola era UCC ejja kujjayo recordings ezo ddala bwe mbanga saakola mwezi gwa December Patrico omuprogramu eyo nakolanga muuli ani Sebunya nakola abawuliriza abange mu December yonna mwampuliranga bye nakolanga bina mwabiwulira kati bwe ndamala ebbaluwa eyo ne kwe kuwandiika ebbaluwa eno ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwokusatu ebbaluwa eno bw'ogyetegereza obulungi omutwe gwayo esaba kumanya obanga ddala mukama wange Katikkiro ebbaluwa yange gye namuwandiikira ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'11 obanga ddala yagifuna naye bw'ebanga ddala teyatuuka nsaba okumutegeeza nti ebbaluwa yange yali erina ensonga bwe zityo z'endagaawo ez'okunyigirizibwa ku bulamu bwange mu mulimu gwange ogw'obwamawulire ku radio ya CBS ekimu ku bitongole byatwala mu Bwakabaka bwa Buganda nakwata ebbaluwa nga bwe mugiraba ne ngiwandiika n'obwetowaze obw'ekika ekyawaggulu era n'emmaliriza yaayo nga bwe ngenda okugibalaga yali eraga nti siri mweteefuteefu kugenda kuwaabira bakama bange wabula olw'embeera y'obulamu bwange n'embeera gye nnimu mpulira nti obulamu bunyinze nyinza okuwalirizibwa okukola ekintu ekyo naye nga musaba ensonga zino tuzikwate nga bazzukulu ba Nnambi era ab'enda ya Nakalaama ensonga eyo bwentyo bwe nagiwandiika wano ebbaluwa eno weggwerayo wansi nga eraga ensonga ezo n'olw'ensonga eyo sigenda kumalayo ebbaluwa eno yonna kubanga nayo ebbaluwa nnene mu kiwandiiko kino naye ebbaluwa eno yalimu obwetowaze bwa kika kya waggulu n'okuwandiika okutuufu
kubanga nze ndi musajja yakola Oluganda amasomero gye nsomedde mukimanyi ekiswera nze nafuna distinction mu Luganda ne ku Central College nalukola ku A-level era naluyita bulungi n'olw'ensonga eyo nze ebintu by'empandiise yadde nti abamu baŋŋambye nti oba oli awo waliwo abatadde ku comments nti alabika yali mulalu naye nze ndowooza nti ndabika ntalusi naye nze ndowooza nti abantu be baawa ebbaluwa eyeegaana Yusufu bali luno ne bagiyisaamu amaaso ne bagikakasa nti ddala Yusufu bali luno tabadde mukozi wa CBS akola byenayogeddeko mu bbaluwa yange yasoose mu recording yange yasoose nze ndowooza be baali baddeko ekikyamu so si Yusufu bali luno okusinziira ku balabi bange n'abawuliriza bange mukimanyi bulungi nti mbadde ebintu ebyo byonna mbikola naye bano babyegaana bwegaanyi obunanfuusi buyitiridde naye njagala okutwala omukisa guno okubagamba nti kambeere Yesu ne Yesu yeewayo ne bamukomerera ku musaalaba olw'abangi kati ekiseera kye tutuuseemu kyakwewaayo bankomerere kasita bankomeredde njogedde bwe naaba nvudde mu nsi abaliddawo balikyola ki baliyogera naye ne Floyd omusajja oli eyavuddeko abantu abali mu bitundu eby'abazungu okwekalakaasa abantu abo babadde banyigirizibwa ebbanga ddene naye nga tebavaayo kukola kintu ekyo naye bw'oyingiriza ennyo ennyindo ogireetera okuvaamu ebirala n'olw'ensonga eyo nange nanyigirizibwa ddoka nnyo nga bwe mulabye n'ebirala bingi byennyina byesaagala nakubabuulira kuba bwe naaba bibabuulira embeera ejja kusajjukira ddala naye mbagamba nti nze mpisiddwa bubi nnyo ekiteetaagisa njagala mbeere nkomererwe ku musaalaba naye nga ku lw'abangi bato bange abajja mu mawulire abali mu mawulire ku radio stations ez'enjawulo ku zi TV ez'enjawulo kubanga nazo zaagaanye okumpa omwaganyi oba oli awo kwe nalibadde nsinziira okubabuulira ebintu bino ne bituuka ku buli muntu paka ku muntu owawansi asembayo abaana bano bwe tuzadde tunuulira abaana bange bagenda kubeera batya bwe mbanga nkoze emyaka 2 kakati abamu baadde bampa comments nga baŋŋamba nti bakwase Katonda ogende otandika awalala bwe natandika awalala nsigazayo emyaka emeka egy'amaanyi nga n'omukono omugulabye ngubalaze nagwo gwafa dda ekintu kyensobola okukola kwe kuwandiika n'okukwata obuntuntu obutonotono ng'essimu n'obuntu obulala kakati olwo abaana bange bo ani agenda okubabeererawo tizibe bagenda okusekererwa mu nsi basekererwe kubanga abaana babannaffe bo abatukozeseza omukisa guno okutwexploitinga bo babeere nga babakinagukira nga bwe bakinaggukidde Yusufu bali luno ovu Uganda kubanga ezimu message zirabyo ng'ezimu zinkinagukira naye nga ndi mu maziga n'olw'ensonga eyo nsaba abantu bekikwatako mwami Ndugga wali mukama wange ku CBS message nazirabye wazzeemu weebale mwami Tamale Moses wali mukozi munange bonna bali mu America bagenda dda okuyiiya okulaba engeri gye babeera mwami Sentamu yanvuga bwe namenyeko omukono ebintu byange birina facts buli kimu kirina ennaku z'omwezi ne bwogenda mu mawulire bwogenda mu New Vision ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekkumi omwaka 2024 New Vision ejja kuwa embeera yange eyantuukako nga nkubwa omupapali ogwali guliraanye ekizimbe okwali ekiseminti ekyajjirako ne kinkuba ne bantwala emulago so embeera eyo yonna njagadde okugibalaga n'embeera eyo ey'obulamu bwange nenjibalaga so ng'ate oba oli awo nange nsaana okuyambibwa mu mbeera eryawo n'olw'ensonga enjagala kubategeeza olw'okutiisibwatiisibwa obungi abawagizi bange naddala ab'amasaza ga Buganda amasaza ga Buganda gayimiriddewo ebbanga okuva mu 2024 naye lwakiri mwali baddemu ne bwekabakamatuka ne bakateekako masaza boyi nange nebanzijukirira okwo abaffe ndaba abazirambazira bajja ne bakontana mu myezi 2-3 ne bawangula ennyumba nga ettaka nga liriko n'essomero naye Yusufu bali luno ataddewo projekiti ennene bweti egendera ddala okubeera mu bwakabaka bwa Buganda emyaka gyonna
yeta sana ne bayitawo abantu ne babeera inspired walinga bali kukubaawo ne bagaa nti ennyumba eri ku lw'empigi eyo ey'omuzira w'amasazi yazzaawo amasazi ekyo nange ensi yonna nekiraba buli omu n'abeera ng'akola ki sigamba nti sirina wensula bwe mba nnyina wensula naye okuyamba nawo kiba kikulu nnyo mbuto okuba nti obeerako okulaba nti buli kimu kigenda wa n'olw'ensonga eyo njagadde nnyo okulaba nti ekintu kino nkikola ab'amasaza mwenna gye muli abawagizi b'empaka z'amasaza bannamupiira bentambudde nabo nawalabyewo yampeereza message nangamba agenda kukwatagana ne Dennis Onyango mutabani wange eri okuva mu ssaza ly'e Butambala eri ekyenima gye namuje Faruku Mia nze mbaleese mu mupiira abadde mu ttiimu yange eya Red Stars mumubuuze ba Steven Musolo ba Sulaiman Majanjalo ba Maningu Julius abo bonna basambye mu kibinja kya Unyirane ku ttiimu y'eggwanga bavudde mu ttiimu ya Yusufu Baliru ntaddewo abaana abato ab'ebutambala mu kimanyi yadde nti mbadde sifuna ssente naye mbadde ngenda mu owino n'ensuubula obugoye bwange bwe mbusuubula ne buvaako ezinnyimirizaawo n'ensobola ate n'okuteekako abaana b'amasaza ne basobola okuba nti amasomero agampadde abaana mwe basomera nina abaana basukka mu 10 abasomedde mu masomero ag'enjawulo nga Yusufu Baliru nonze ntaddeyo recommendations era mu kimanyi ba head teachers yobolaba nabeebazize nnyo ba head teachers okuyamba abaana bembawa nange okunyamba nembeera nti mbeera bulungi naddala mu mbadde mu kaseera ak'omutwaliro n'olw'ensonga eyo ndabira ddala nti kati buno bwe budde obutuufu bannange nange okubeekubako kubanga ne gye mbadde ngenda okunoonya kamuwogo nabo baba bakubidde dda babagamba nti omuvubuka atuvuma naye bannange nze sivuma bantu nze nzijayo bukakafu sirina kye naakoze yadde nakuvuma muntu yenna nze nzijayo ekyo ekyayogeddwa mu bbaluwa nti siri mukozi wa CBS nze nkirage ensi emanye nti Yusufu abadde mukozi wa CBS era obukakafu bwonna bwembalaze bulaga nti mbadde mukozi wa CBS byonna bibateereddewo mu birabe ekkooti eyammwe ey'abantu yeneesalawo ate mbagamba nti kati kyengenda okukola olw'ensonga nti ne gye nzirukira omanyi tukoledde mu kutiisatiisibwa ebbanga lyonna nga bw'ogamba nti bw'ona ogenda wala era tujja kubakubira amasimu bakuggyeko ku mulimu oleme kukola kakati ne gye nagenze gye naakatandika naye bakubayo amasimu babagamba nti sibanyi nti nze sirina gwenvuma wabula njogera ku mbeera yange lugendo lwange ku CBS era nja kulumaliriza Mukama Katonda bw'anaabanga mubeezi naye nga kyembasaba kiri kimu nti kati njala kutandika kukola byange lwakirika ab'amasaza ab'omupiira aba leagues ez'enjawulo ab'empisa nabo mu masomero twekwatekwate bannange nze njala kutandikawo YouTube ku YouTube yange yennyini eyo ya Yusufu Baliru ngenda kuteekawo eberenga kwenkolera emirimu gyange mbaweererezeeko emipiira gya Uganda ngiweererezeeko amasaza ngaweererezeeko ebikanja bibatuusaako ab'omupiira bwaffe obwebyalo eri wansi gye tubadde mu kimanyi gye tuvudde mbeerenga kwenkolera kubanga ate nawala wengezaako okudduka naye baŋŋambye batakumpeereza enkonyogo naye wagaanye n'olw'ensonga eyo nze bwe naafunayo kavaani nemukansondera nekabeera nga kasobola okukola omulimu gyange ngenda okukola egy'okubatuusaako amawulire gonna ag'ebyebizannyo mu Uganda yonna mujja kuba munkoledde Mukama Katonda abampeera omukisa ebisigadde tujja kubinyumya Mukama ng'atuwadde obulamu.